Crossfire Friday. The Crossfire Friday live. Every abakyala bitutu ng'ebyo kati nganze ogaba akatoka abakyala omwami tolina akatoka abakyala weereza mukyalawo kati ye gwe mpisaamu gwe nteekamu eddagala ndimuteekamu ndimusiiga Suuna musajja mukulu bamuyita Diego Nsubuga Diego waleka wamanyi mu siku hizi kwani Nansana yali mu siku hizi yali mu nteekateeka siku hizi lwakuba twefuulira era ne tumuvunaana mu kakiiko nga yabali yakola atya kati era agenda kuliiwa bano agenda kuba atereeza byasoba ebintu byonna bye yatusabye twagezezzaako okubituukiriza yeetaaga omuntu gwanabusigulawo naye sikwizi gwakola neddemo munene si munene mumpi si mumpi muwanvu si muwanvu wakitema myaka amenkaawo 22 ayina amaaso ga ndege ensingo ya biseera kati nze mbuuza ng'oyagala wakwololoka kuba ebiruubirirwa ndabanga ebiwanvu ye bweyagala muntu wakugulawo naye squeeze olumala okugulawo kati singa tuba nga tumufunye nga ye awedde ale si bye byokka ayagalayo amagi 2 akatambaala akeeru otajira ekidokita ekyeranga nga dokita Salifu mu Kirumba okimanyi ekyaggulawo abasawo abekinansi okweranga ku lediyo kiranga ku lediyo buddu dokita Salifu mu Kirumba tomujjukira basozi Brian abo nga bamusoma mbirango ne Salongo John yamusomako ku lediyo buddu era omwami oye dokita Salifu mu Kirumba yaggulawo ebyo ebyokolera amagi 2 n'akatambaala akeeru n'abasawo abalala ne bakibuukira bitu gye tukola essabo nakunyumizaako nowakola essabo tukola essabo tuli essabo bulira mulimu ku bikyatulemeseza okufuna ssente tukola essabo naye bawulirizamu bino tukakasaani munajjanga nitugira wanyumizaako nti dokita Kasaanya eyabeeranga ekyotera ono yalanganga ku radio yalanganga ku Equator eyakolanga ne Woodman dokita Kasaanya kati nga yakyaliyo simanyi eryali linnya lye lyali lya mulimo lyali lya mulimo lyali stage olinza nodimuyita nga takyalijjukira nadijjukira kubanga bagakyusanga buli weekend singa balabanga nga waliwo ekitabanguse omulisa abadde azenga dokita Kasaanya waddemba okudda nga goni nga Bruno Bet dokita Kasaanya kakati olunaku lumu nga dokita Kasaanya yali talina ssente za kusasula ku lediyo okwogera bintu byabwe ayagala akole kazi yano baatumuza mu nnaku 2 noonyeza omulimu gubuze wasoma olungene nga tegudde olubega onoonya mirimu oyagala genda bweru oyagala visa mukazi yakukyawa tumuza mu nnaku 4 nga teyegayegayirira tukomyawo ebibbe kati nno nga lunanyumye gyombalira tv gyendaba naye bambi omuyaya kati olaba gundi zino ziyita wasi ziscroolo zino nga mulimu ekigambo kati ng'era omusawo ng'alanga nga mu byalanga nga mulimu mbu tuzza ebibbe kati ne bateeka mu bulaketi omubbi yakukubira essimu gw'omanyi okubanga ebintu balibba olikande nakuba essimu Hello? Sebo? Onani.
Jebaleko sebo. Kali nayo. Nze kabali. Kabali kyono. Kabali kyono. Butambala. Kabali kikyoko. Kabali sikutende butambala oli kyokola ki. Esimu yo kabali. Wansebo. Sikutegedde wennyonnyole ku kabali okola kyoli. Wabulako esimu yo leka kambwala naawe. Engala mubbi yayaba. Nobody gaba yo. Nobody boya. Kabali simu yange wategera otya nti ate yabula. Jajja nze Nigeria. Kabali. Wanji. Elekazo oli mubbi. Ndi mubbi. Kubadde ayagala kubba simu yange endala. Saka kubba. Kiki kati kabali onjaga zaki? Agikomyawo. Agikomyawo. Kiki? Solo kumbulyawo oli. Simanyi nsula nkulungutana. Ebigundi empuli ebinyonya ebimbojja mu bwongo. Mugolo mubbi yakubidde. Mubbi yakubidde biŋŋamba za esimu y'omusajja. Tata njagala kujja kwetondera kuyo esimu yo. Mazima. N'akasiimu. N'okimanira muyaya abalese foomu ggwe nga jjanjaba ebyo. Eggwe. Soko mbuli Dr. Kasanya. Ajjanga ayagala kukola talina ssente ayagala okukola program. Udumani nga engeri gye baali nga bakola. Udumani musi. Udumani gye baali nga bakolagana bulungi ne Kasanya ng'ebbanga liweze nga bakola bonna. Udumani n'amweyimirira. Ewa manager Kisa. Manager Kisa. Obo manager talina buzibu ono tukole. Manager wangi. Ono Dr. Kasanya talina buzibu. Sajja waffe nnyo. Twala satu ajajire. Nasasula. Program ya dakika 3 ya sawa. Yabaga ya sawa. Nga bayingira nga bachapa program ngegwa nga ne Kasanya amusuubiza nti no ku weekend. Yitayo. Udumani ayinogenda kyogera zino ne. Si ayinogendayo. Kasanya ali ayinozire. Azireta. Kakati nga Kasanya nga weekend yayitawo gatizireta. Komani janga ayita Udumani wayi. Musajja wo? Omusajja wo woyibiridde. Nainza okuba kwali abeera Ntebe eyo. Omusajja wo weyimirira. Mwami Udumani. Omusajja wo weyimirira nga akasente takaleeta. Munange tulina okugula amafuta ga generator. Tulina n'okulya. Musajja amafuta guli. Ko Udumani. Nakuya Kasanya. Kasanya. Lwaki wetasendeza omusajja? Banange nsasira uji. Obutuufu ngenda zire. Obutuufu sente ngenda zire. Weziri. Nange. Nga wiki nga ddala nga bbiri nga zongera okwegira. Manager aba bubi Udumani. Udumani no bambi tuyinza okukyawagana obubi. Omusajja talina. Weyimirira omusajja ng'ogamba aleeta sente mu sabbiiti emu. Kati wuuyo nkigenda mu myezi 2. Taleta sente. Lwaki taleeta sente za kampuni? Udumani ng'atandika okubira Kasanya ezasimu ezalubaluba nga Kasanya n'atandika okuzidooginga nga takyazikwata. Kati Udumani kyava afuna plan yagamba naye lwaki seesitukira nnumba ekyotera ku mbuga neŋŋenda ddala ku mbuga ekyotera omukulu wakolera nemmanja Kasanya munange. Udumani yakeera bwankokola ngawelekera saawa zagenda okwera 5 kumaca ng'atuuse ekyotera ku mbuga wenyininyini Kasanya watuula. Udumani agenda okujja asanga ku mbuga waliyo abalwadde nga balinga 15. Kati Udumani kyava abaako we yatuula ebbali tiyapapa n'abanga omulwadde n'atuula ewantu ebbali n'asirika. N'abaako kuzina envubuka Kasanya ze yajjanga nazo ababeetalaatala abakongozi abayengayenga omuddo n'amuyita Raymond waliyo Raymond mujjukira kwali naye alina we yajja. Raymond nga yena we yajja. Raymond ng'akooye okubeera kondakita. Raymond ayagala avugemu. yali mu dulayva wa Kasanya. Kakati lwaki olubuto watuli awo nga yazze nga ne Raymond yazze ng'asasula ssente nga bamuuza zaaki ng'agamba nange njagala kukola program nambuuza yaki ey'obusawo nemumbuuza ate gwozera ngani naga nze jjajja konkomebbi. Raymond wama yali konkomebbi kyayogeranga ng'abakabi. Raymond kye kyali kijjajja konkomebbi kyakeera ku makya nakyo ne kifuuka kijjajja nga tulya kikooyo kitwalawakyo nga bbye ennyo kiraba alidde nnyo nga we kyagala kibbemu era kyabba mu mbeera ya mpandi emu nakyo kyalya munange Udumani ng'atuuka ng'ayita Raymond waali wangi
genda ogambe Kasanya nti Woodman atudde wali wakubaga tonnamulaba atudde wali n'ennyota ye kakati nga Raymond akirawo ng'agamba Kasanya nti Woodman woli wali akimye kasente ko gundi nti Kasanya jatangambye ajabuze mu mbuga ko Raymond ngadde agawudo wa musajja agambye nti si musanyufu okujja nga temugambye omugwako Woodman abadde agala nkoleki abadde agala koleki nga mukwete sibuta gyakwana ayagala koleki kono nga akola kigadde nga mugamba omusajja nalisiya sayika kasente akanonye koli Kasanya ena motoza njakontegera ena motoza njakontegera omugambe wakyaliwo abalwadde mala bamaliriza nange nga gundi nga adamuga nti alina abalwadde amala bamaliriza Woodman mugumikiza ng'atuula sawa gaziweranga 8 misana abalwadde baweddewo tebanaba bakyaliwo tibaseetuka andi wagenda 2 wajja 4 awo munange Woodman ng'asembera avaire wala ng'asembera okumpimpi Kasanya wamulabira alabe ebirya ddala ng'amudda mu bufu wamulabira kati andi Kasanya ali atudde mu mbuga ali mu mafumu ali mu mbuga mu mbugo mu maliba waliwo ngono waliwo mbizi waliwo ngo ali awo okugulu kw'embizi liba lyaggonya ekyoto ky'abamweyana ebintu mubimanyi nnyo baana mmwe tubawulira ku lediyo tubitegeera ekyoto ky'abamweyana kyajjajja Mukasa munange jjajja Mukasa ate Mukasa w'ennyanja abaalo nayo ki abaayo munange otyo munange nga Woodman ayimirira nga yepositioninga Kasanya wamulaba alamulaba kakati Woodman wankye lyakola buli Kasanya bwe yaleeta ng'eriiso bwati n'alitunulya nga limukolera kasayini liti nga limulukale kasayini owange mu mbeera ya nga likona ku ssaawa owange obudde kati n'ekikasanya nga kizza sayini eri munda mu mbeera ya ndako nkyalina abawadde munange essaawa nga ziwera 9 Woodman enjala etandika omulu ng'asemberera ddala ku mulyango gw'embuga ku mulyango gwenyenyini nga asinziira ku mulyango bayisa omuntu waga Kasanya nkolaawo kati Kasanya nga amugamba bwasonga olugalo mu mbeera ya nzija Woodman n'ajjamu engatto n'ayingira embuga mu ssabo munda n'ayingira embuga abalwadde mwebali bafuluma abalala bayingira kakati banja ensonga zaabwe Kasanya nga yali mugumu nnyo naye Kasanya nga mutuufu Kasanya ali mujozi yajoga nnyo Woodman Kasanya alimbamu munange ayingira embuga ngajingira Woodman ng'ayingira essabo ngajjamu engatto ng'atuula wali abalwadde batuula ku kaliba baba jajja kwali ali kujoba alamula baba nga jajja waddala oba kawani atudde tambala mujjukulu baba twasembayo nga twogedde tutya abuuza omuzzukulu sokoleke ati jajja wangamba lindamu kati jajja ali ku mutwe Kasanya nga jajja kwali kati nga we Woodman jajja bakolaga bonna akimanyi nti jajja tali ayandi kujoba ejoba kalu tali ng'akimanyi ayogera Kasanya waliwo abaali bakani obukulu bw'obusamize e Masaka ali wakati mukomerera munnaawe ne bigamba oyo tuyinza kukkiriza kayinga atukulembere taliiko yadde omuzimu gwange ali kubuza ewamma mujjukira saabagulira abasawo omujukira saabo kayinga abalwanyi bamulwanyisa muganga adde omuzimu gwange bakola bamugjako naye waliwo ekubona eyagamba ti tuyinza kukkiriza kayinga atukulembere taliiko yadde omuzimu gwamwali kati Kasanya agamba Woodman kwongerera Woodman atudde Kasanya ali kukulabula nasembayo nga kugambita wagamba kyakya tinoneetengako bbiri akyali n'abalwadde bali oluzirabe
aye ndimu obutolowojo siwagala baba mujukulu kati jajangiseewo hawuzizawo zikwata geosenabi Kasanya ng'asolooza. Kati Wudumani sinaziraba mu kibbo mwezi. Atudde. Ategeera nti yakimanyi Kasanya kwali yeye ejoba kalu. Munange aliko ado tuzitwa mukasa. Wudumani atudde. Wudumani yekyawalumu. Anabalwadde mwebali. Nagamba Kasanya mpa sente z'omusajja ngende. Ubule kumpiseko. Kasanya n'agamba tirirako omujukulu baba olwo taliwo. Ko Wudumani. Kati Wudumani. Wali. Mujukulu baba lindako taliwo baba. Wali. Taliwo. Mujukulu baba. Wali. Olwo si Kasanya. Ye gwe okumanyi Kasanya mpa sente. Olwo si Kasanya. Ye gwe Kasanya mpa sente. Mujukulu baba so Kasanya. Nze n'omuboka nga siyimba. Kasanya mpa sente. Munange. Nga Kasanya. Nga teyekyawa. Ng'ava mu bujjajja. N'ekivubuka bwe kikyenyo. Bakumpanulira. Bakunsindikidde. Kasanya kaluse. Lwaki ontulidde okuva ku makya? Oyagalera kumbuzako mirembe. Kivubuka ggola. Okakasa. Wudumani tanywa guteese. Yabuuka. N'agwira Kasanya. N'agwa Kasanya mu bulago. Kasanya ng'alina embugo. Nga Kasanya ali mu mbugo. Amafumu ekanzu. Abali bagudde mu byoto. Babulungudde kyani kya Kasanya. Kyani. Bagudde bakulu. Kyani kya Kasanya. Kyani kya Wudumani bagudde mu vu. Bevulungudde embugo. Abalwadde wabweru we bali. Abalwadde. Balaba jajja bakobadde basibidde olukoba. Omuyaya omulya mmere. Omulya mmere. Okwakanya bulungi. Omulya mmere atwaganya jajja. Oyinjako mu mbuga. Ekigamba abalya mmere. Mu mbuga tetusiiba baana bange. Ffe tuli basajja bakulu. Tulina n'embuga ezaffe. Munange. Bagudde bakulu. Ebibbo biyise. Bagenda okulaba nga Kasanya kwe badde basibidde eŋŋumi ze bamukiika nga bamukuba eŋŋumi nnya z'emu. Aye nayo nga tenoga ne baga waliwo obuzibu. ne beesega Kasanya pasente. Kasanya sibano kati mpulira nteebereza wano n'obugambo gamba abalwadde batawuliranga. Kasanya kumanyo. Sente z'omukyanyako. Kasanya pasente. Sente za nnyoko. Wudumani ntatu ab'ekyokola. Wudumani ntatu Ulira yajjanga yagalira omulya mmere. Wudumani ntatu ab'ekyokola. Nga kimunywezeza ki Wudumani. Ate Wudumani ntatu ab'ekyokola. Kati ng'ogyeko ebintu. Lwaki bakira baluliga tebalina kugwa mu mafumu. Kakati engeri sente zikyaliwo mu kibbo ng'ate Wudumani akimanyi kawaani ng'azeebalirako. Asatu gaali gawera. Yazibala mwezaaliwo baakubanga ssente. Naye yannimbye nnyo bannange omusajja yali badde omusajja yamuggyemu dda n'agenda. N'omuswala. Teri kintu kyaluma Kasanya kubanga yajja n'annyumiza emboozi yonna. Nze Wudumani yasooka oginyumiza. Bw'amala ginyumiza baleetonja abaaliwo nabo ne baginziramu nga tayongeddeemu. Kati Kasanya ajja okunyumiza. Ajja okukukkuluma kubanga pulogulaamu eyo bagikolanga ne Wudumani kati ayagala okumuvaako adde ewange. Akubuulira ekimujja eri. Ambuulira kiki ekimujja eri. Kaakati Kasanya aŋŋamba bizinesi yange yonna yasaanyewo. Toyinza kukkakana ku muntu n'omukuba ng'abalwadde be balya. Nemubuuza ki? Wudumani yankubye nanyambula embugo n'amakanzu ganangayuzayuza byenkudde eri mu mafumu. Wudumani Ennaku zakise. ebintu byonna byese byonna naali bizizaawo naye nanswaza mu balwadde bange. Nekiga muzeeyi nga walabye tombulye go kati engeri y'erinnya lya Wudumani bwe kuliko ekigambo wuudu kati nga bwagala okumutyowoola tombulye go Wudumani ago guugabaawo.
Chikuina magezi gabao bao sibai hudu mwaliu. Kati hudu mai gabao bao. Naye naseka. Kati mwakola. Mwana ye nasanya. Ngata angamba wamatu alikokola nga fena tukalumi. Tutandukula fude tukalumi. Nga mubeyogera mulimu wakintu gwe njakuwanga n'emitwalana. Tukalumi. Nga udwani nga ne udwani ego amansu kauma. Nga wanda muliro. Sirika kudamukola na kasani. Sirika kudamukola na kauma tutwako. Akasajja ko kegendereze Suuna kajja kuletera ebizibu. Munange nga naye kasanya atandika okukola naye nga buli wetugendako mukabuleke k'obulango nga anyumiza ekyana kyansindirira engumi abalwadde bali awo Suuna bannange kinagwako nze baga lyokoleddwa obusawo sikyobulwangako bwendi mwana yakuba Baleyimondi bali wali basirika binnyo bonna nagoba Baleyimondi bali wali baseka busesi bonna nagoba kana kasindirira engumi bengumi gudde mafumu ninda Leyimondi ajantaasa ali wali aseka nvubuka nanjoga neyebalirako sente natwala emitwalo 5 kumbe omusajja ajjako 3 nga bwali omala ati gayigira ajjako emitwalo anya Leyimondi gabigamba alimba 3 nga tekigejjesa kyabula kanyogo omwana natwala miliyoni alimba jajasa nga njoka nkulabira ale noba ebityo tugamba nti dipati iyi nze mbeera wali ku bibbo naye ngaozikwata ekimanyi nti mbanzimanyi kiyingira tukimanyi tugenda kubalimba tugamba nabajjajja buli omu gwakongoji kati nze mbeera naye okusinga nze yala nnyo okukola ku baana ba buwala balina ebizibu agatabuse musajja nakyasula waka musajja kale asula kale talina katto k'abakyala bintuntu ng'ebyo kati nga nze ogaba akatto k'abakyala omwami tolina katto k'abakyala weereza mukyalawo kati ye gwe mpisaamu gwe nteekamu eddagala ndimuteekamu ndimusiiga akatto nekagira kati ekirungi nti ndisiiga nfuna we ndisiiga kati emirundi gyogendawo n'olabawo oba n'okoonawo gwakatta eno okalaba kajawuzi kajja naku eziwerako katto bakayingirawo kale ebintuntu ng'ebyo byetugenda okutandikirako okwetegereza usenga kikojja kikojja bino bikojja nebeera ne bano bakitone bikojja ekyo yakitone yabadde tegedde esyo yammwe n'otagenda Mbaziira nga tonywa nsuse nga tonywa buteesi tewagenze ku sho yammwe agenze eyamwanyoko kitone agenze abange obudde bugenza mukube ku ssimu tulabe naye nga lwakitemwebaka lwakitemwebaka nsokuva nazo bagabane mwebake obaye mwana owaye omwami bamwita kakoza Isaac ali USA agambye kuba kasheti kwali ajiwulire muvugira matu agambye eno bwamisana gwaka agambye bwamisana gwaka kwetuli akasana keme mula kamba kubi kamba sabuli tubasaasidde baana banyabo batukube ne tuli baana banyoko
Mama Rahuma agambye ali Saudi Arabia. Amwami embozi yasigale badde musse. Bamale kubeerayo Mama Rahuma. Eje kale bisasi bubi babi. Babi. Kabuwala. Kabuwala. Mama Rahuma zo omusajja. Tata Rahuma omwagazi ati. Tubali kubeera musaka abanda, tubeera musabala musi. Banda tubeera musabala musi. Mazima. Kale Tata Rahuma. The Crossfire Friday Atani